Chameleon yafiiriddwe naye gwe omanyi Chameleon be yakafiriza banji Mungu amsasudde Chameleon. Chameleon we yakuba chali wa boda right bava ne bagamba tumuboycotting. Eno si munyonyo Bushington omanyi abeera mu munyonyo yabeera nga alya piraawo ate bonna bali muuma bafeeriya. Nva ku video shoot wano nva ku shootinga video yange ate manyi oli mu kanzu mo shootingidde video. Eno si kanzu munnange olabye bubi kapyaki video ki gyo shootinga nyina Mukama akola Mukama akola. Abantu batandise okuteeka amanyeri bagamba gravity omulogo waffe baddembe okwogera buli kye baagala buli muntu wa ddembe n'enteesa ye n'endowooza ye. Omanyi buli muntu akabi bamuteekako ebintu basobola okuyita Illuminati basobola okuyita omusezi basobola okuyita buli kimu kitegeera enenze kyemmanyi zikiriza mu Katonda omu yamaye Mukama. Ekivulu ky'omuyimbi ekitabadde ekya Chameleon buli omu yeegwasizza komenti gye wayogera n'agamba kirabika nsonga lwaki wali okimanyiiko mbu tekijja kubaayo. Munaye nali sikimanyiiko byonna byali bya Mukama yasalawo nze saayina kati nze Mungu asindika enkuba nze asuula stage tegeera bijja bujja ebintu ekintu kigwawo osobola okwogera ekintu kiringa bana basiba akapapula abazanya zaala osooteba ttimu Arsenal egenda kuba maani egenda kuba Arsenal ne kakwata tekitegeeza mbu obaddeyo nga baguzanya kitegeera okasibira ku ssimu yo n'ogezesa ekisima kyo kati nze nayogera bwogezi Katonda bw'atyo bw'asasula Katonda asasula mu ngeri nnyingi gwemanyi ki yali alina kyansasudde Mungu kuba nze Mungu ankoledde ebintu bingi mwana nze nava eri mu kiwunya mu ghetto so kati okulemerako ennyo okumusaba ennyo Mungu bw'atyo bw'aba asasudde gwemanyi ki nga nali neebaza Mukama baki jasi mwe munoonyayo mwekwata nsobola n'okikola kati gwemanyi mu budde obwo tewali bwawangula mulimu abaali bazaala essaawa ezo nga mulimu abadde omulwadde mukitunuuliza Dr. Jose Chameleon yekka kitegeera ebintu bingi nnyo abantu mwe bawangulira so ekyo nakiteekayo ku lwange kwanze Mungu ampadde obulamu omaaso okubeera omulamu nga naye toli mulamu nga kwoli ku nsi otambula naye ng'olina ebirwadde bingi naye Mungu abanza akiipinze ebbanga lyonna nga ninga bwe nti ndi fresh 24/7 okitegeera so naye nno mwebaza abansasudde kitegeera weewaawo era mulimu abakisanyukira kuba ne Chameleon si mutuukirivu alina era naye byakola ng'omuntu ebitali birungi era mulimu abagamba Mungu amsasudde Chameleon okitegeera lwakuba mwe mwasalawo kukipininga kunze Bushington n'avaayo n'agamba ku comment gye wakoze badijje baani bonna baboycotting music agezeze ku maanyi ge tulabe kale kye yateesa oba kisobola omukolera agezeeko tegere eno si munyonyo Bushington manyi abeera mu munyonyo yabeera ng'alya piraawo eno si munyonyo eno music ate takoma ku Salama Road takoma mu Kampala ate takoma Uganda oyimba oluyimba n'olusanga ajumani kanze yesali mbadde bundi bujjo tebamanyi na Bushington kitegeera waliyo badijje waliyo ebintu bingi ebiri ebundi bujjo mbadde ajumani mbadde paida kitegeera ntambudde Uganda eno yonna kitegeera kati so si yategeerera ensi yonna si yategeera music industry. Chameleon we yakuba chali wa boda right bava ne bagamba tumuboycotting show ye tebakyogerako negwe bakuba simuntu tegeera alina family alina abaana gwovu mukyala wakulaba atya katambi nga bakuba emiggo oddeyo omugambo eki abaana bo kitegeera nze bampita omubi gravity mubi biki nenze si kuba nkomuntu omusajja munnange era nyinza okuba nkoma mu kwogera tegeera nenze nfunye ekikono ekikuba omuntu sisobola naye nga atamanyi nga alina agalwana ebyaddala nsobola okulwana nenvaayo nenkuba omuntu ebikonde basiba bankalabula nze nga nvuga emmotoka yange kitegeera nze omuntu waba nsasudde sente ze muyimbira teri agenda vaayo complaining ate gravity mama taata kitegeera so nemba nina showcase gye na missing ate ziyinza kubeera show 10 ate wabaawo ensonga abakulembeze ba umma bavudde nawe bateekayo nze siri mu umma
ate bonna bali muwuma bafeeriya kitegeera bafeeriya tebalina kye batugamba naawe wuma eyamba ki ono omukyala abadde mulwadde wano jjo juuzi iviririrago bamukolera ki kitegeera nga yeetaaga obuyambi wuma yavaayo ddi neyamba iviririrago kitegeera mulimu ebintu ebyokufaako okusinga ensonga ya gravity kitegeera bintu bingi nnyo Bobi Wine wuno tayimba kyokka muyimbi baveeyo bakomplaininge ku ekyo abawuma bawandiikire gavumenti bagabe Bobi Wine muyimbi munnaffe tumwagaladde ku stage nga tebakyogerako enfo kyokwesiba ku gravity mbw ate gravity ensonga yange ntini nnyo okubanga ebalumya omutwe nze okuba nani ya nabadde ku byange mu komedi yange temuli mu Chameleon temuli mu kintu kyonna kitegeera kati so tebanneesibaako oluvannyuma lw'okumala opostinga twazzemu okola posta azigamba Facebook account yo bagihasa eyo bagitutte sigirina munnange n'essaawa zino sigirina akatengo omanyi babira bamanyi tumanyi ebintu bingi tujja postinga tubuusa abantu kyebo bagala bakuumira abantu kale kangambe mu buwambe balinga abali mu buwambe mbubo kati bebowe yefe babigi firi yefe teri atugamba wewe babuzaabuza abantu balaba omuntu nga yeebuusizza n'agamba ndongo yesalawo ani big 3 ani big 4 ani big 5 ne baga kati ono kasooke tumubbeko Facebook account ye n'ekyo tekiyinza kunstopinga kubanza natandika okuyimba nga ne Facebook teriiwo Facebook ensanzeewo era mbadde superstar nga Facebook teriiwo nga ndi wakabi kati so oba weeri oba teriiwo ngenda kwongera okuta music James Mukasa yavuddeyo n'agamba nakutegeera nabyoyimba yaliwa Jenkins Mukasa yaliwa yakola kutoka ntoko ku Ddembe waliwo Kasuku waliwo Sendi waliwo ne Kikyali ekinene ekiri awo Kisaane Masavu so ayogere kyayagala buli omu wa Ddembe oba tategeera byennyimba kiri fine siyinza mufoosinga tegeera byennyimba okitegeera so yamanyi yatugambye mbuno oli desperate n'ennyumba gye waakagula eyagikuza ayagala gizzaayo gomanyi nina ennyumba meka agale eyajinguza nibadde yagitwala ate nga nina ebintu bingi ate ku myaka emito kitegeera abajenkenizi bakaddiye kitegeera basajja bakadde ebintu byetukoze nze ndi kati kyeringa ekirawe kifaanana nze ninga muzzukulu we kuba mutabani we kitegeera ate nsiina nnyumba emu munnange tebalowooza munina ennyumba emu ebbanga ettindi emazeewo sente zange nange nandibadde nzinywamu enjaga naye nziteekawo endaba kitegeera kati tebasuubira buno nze ndi ku nnyumba emu munnange nga tumaliriza bugambo ki bw'osobola okuwa komenti yonna gy'osobola okuwa ku kino ekyabadde ku Chameleon wadde tutegeezayo Mungu bw'atyo bw'asasula kyenyinza okugamba mugamba Chameleon yafiiriddwe naye gwe omanyi Chameleon be yakafiiriza banji nze nyinza saasira abantu babadde bagenda bavendors abadde batwalayo ebintu byabwe bitunda aba stage tegeera naye ugamba Chameleon nga ye ate Chameleon nga yafunamu okitegeera kwayinza okubeerawo nga bagenda namwokyayo gavumenti ngoba yamwokyezaayo yagenze n'akaaba nafiiriddwa nakoze ekyo kitegeera ate Chameleon bamusasula kitegeera ekivulu kye bamusasula kati Chameleon talina kye yafiiriddwa bamuwa ssente babigi kati so ye tannafiirwa